Akasozi Mbale mu ssaza Mawokota mu disitulikiti y'Empigi kajjudde ne kabooga. Abakungubazi okuva mu biti ebyenjawulo bwe bazze okuwerekera Omutaka Daniel Bossa eyakubwa amasasi gye buvuddeko. Ssaabasajja Kabaka mu bubaka bwe omusomeddwa omumyuka wa Katikkiro asooka Pulofeesa Twaha Kawase Kigongo asabye gavumenti okulaba nga evunaana abasse Omutaka Bossa mu mateeka. Tusaba abavunaanyizibwa okwanguyako okunoonyereza n'okuzuula abaakoze ekikolwa kino bakwatibwe era bakangavvulwe. Omutanda era ategeezezza nti Omutaka Bossa alesse eddibu ddene mu lukiiko lw'abataka. Obuganda bufiiriddwa omuntu ow'enkizo abadde omwetoowaze omwesimbu era ng'akulembedde bulungi ekika kye. Alesse eddibu ddene mu lukiiko lw'abataka gy'abadde aweereza ng'omuwanika so nga era yaweerezaako mu bitongole ebirala eby'Obwakabaka. Tumusaaliddwa nnyo. Akiikiridde gavumenti eya wakati minisita omubeezi owa tekinologiya Nabbosa Ssebuggwawo ategeezezza nti Pulezidenti Museveni yategedde okubula kw'Omutaka Bossa era n'asindika obubaka obusaasira. Pulezidenti yatuusizza obubaka eri maama Namwandu, obubaka obuwandiike n'obubaka obw'okuyambako okulaba nti omukolo guno tusiibula jjajjaffe obulungi mu kitiibwa ekimugwanidde. Pulezidenti w'ekibiina kya Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga mujjwa mu lujja luno yennyamidde okulaba nga abasse Omutaka Bossa amannya gonna agafulumiziddwa ba kika kya ndiga. Omuvubuka wa Buganda olwaleero tekikwetagisa kuba na kifo ky'amaanyi oba na kitiibwa ky'amaanyi okukola ekituufu. Kyannaku nnyo nti tuli mu kuziika jjajjaffe Lwomwa n'abakadde bwendi mujjwanja kwogera abalabye batayogedde. Tebatayogedde nti abatemudde jjajjaffe Lwomwa babadde bandiga nga balina amannya ga ndiga. Ekyo kisoboka kitya okubeerawo? Agoma wano naye nga twatuuka tutya ku leve eyo? Twatuuka tutya awo bassebo ne bannyabo? Bwe tutabuuza bibuuzo bino bijja kugenda nga biddingana. Tumala kubuuza bibuuzo bino ne tubyanukula ne tusobola okutegereza ebika byaffe n'Obuganda obw'omu maaso ne tulyoka tufuna moral authority okutereeza Uganda yonna eyawamu. Omukubiriza w'olukiiko lw'abataka Augustine Kizito Mutumba ategeezezza nti bafiiriddwa omuntu abadde abawabula mu buli nsonga. Olukiiko olwatudde ku Lwokutaano oluwedde lwasiimye emirimu gya Engineer Daniel Bossa gy'akoze mu nsi eno. Abendiga mukubire Lwomwa omubuze mu ngalo kubanga yasiimiddwa. Oluvannyuma ng'ennono egobererwa Omutaka Engineer Bossa aterekeddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Nze Andrew Sebbira wano ku butaka bw'ekika ky'endiga e Mawokota mu disitulikiti ey'Empigi. Fugala woli nga tukudde ffenna twanirize Katikkiro Lwomwa ajja. Kaakati nsaba abatuuze banyambeko emmeeza eno eri